Omanyi Sheebah yasooka n'angamba tapimika. Bwe yaŋŋamba tapimika akonze omwana ono alimba ekigambo ekyo. Kaakati ate n'agenda e Bulaaya. Bwe yagenda e Bulaaya yakomawo agamba mbu ayamu Sheebah ndi muntu wa Sheebah niwera bannange Sheebah era nze nina Sheebah lekadibadde obwana oyo kwe gamba zanfutanka ebbanga lyonna okuva eka wempi naye kyemmanye essaawa yonna omukazi akyuka. Essaawa yonna mwana ayinza okujja Fort Road kubanga ekirala waabwe omwana oyo manyi ngeri gyali owe Fort lebadage Sheebah ate wakoze figa ennaku zino wakoze figa era bino ebyo boogera mwera figa era Sheebah mwera yayongeramu nabo bongeremu era badage topindika naye era maama kati ennaku zino nkwetaagamuko omwana akoze figa ayina hips zikomeeri yenna omutunda bwoti ashanana munnange weebale ennange era omusajja oyo omusajja yeebale kulabirira bannange you are somebody of somebody era nemukola training because nze nkimanyi nti the best never rest era ekyo tekiriyo tekisoboka tekikirizika ngenda kukola nnyo bugambe ngenda kulya mulondo ngenda kulya emmwanyi ngenda kunywa lwokobuumu ngenda kulya buli ekyetaagisa okuzitoya wansi wano omusajja ajja kuta mubirunde ku mulundi guno eno tuzze tukulaba otambula n'abayimbi saawa eno kulaba nti Bata yagamba tupowa onaayambala naye okubanga mugende Fort era Bata njagala nkusabe mbadde njagala nyambale naawe nga tugende Fort Bata akabozi ke twanyumya naawe nga tuli ku hoteli nga tuli akabozi ke twanyumya kande kamwe fumu wangamba sipowa era nongamba Golola kiki ekikuwumuza nogamba Golola nze sirabangako kabaka aleka ntebeye nongamba nti tulabangako naggwano aleka ntebeye nongamba nwane era okuva bwe wangamba ekigambo ekyo buli bwenzi kuka ku makya bwe tengamba Bata bwe twali tunyumya akabozi ate omwana oyo akabozi ke kalungi era mbadde kusaba Fort Bata ojje tubeerewo tulyoke tugende tubakube ate omanya ayina obakuberaga mulimu ki musawo y'omuli musikaati y'omulimu ki maama oyo manyi bwe buyimba bwayimba so tusubira tugenda kubeera ne ba artists tutera kubeera ne ba artists naye era nsebye Mary Bata oyo omukyala yanzizaamu amaanyi era in fact Bata yaŋŋamba naŋŋamba Golola kirabika abantu boobeera nabo batandise okumalamu amaanyi batandise okugamba nti tosobola naŋŋamba Golola simanya bye akayimba akakusudia ne mugamba ama kino ky'oŋŋambye kyokka nesigala nga ntraininga so my ready Bata kankole training Golola bw'ogamba yoredi Bata kitegeeza nti Sheebah amuvaako. Omanyi Sheebah yasooka n'angamba tapimika. Bwe yaŋŋamba tapimika akonze omwana ono alimba ekigambo ekyo. Kaakati ate n'agenda e Bulaaya. Bwe yagenda e Bulaaya yakomawo agamba mbu ayamu Sheebah ndi muntu wa Sheebah niwera bannange Sheebah era nze nina Sheebah lekadibadde obwana oyo kwe gamba zanfutanka ebbanga lyonna okuva eka wempi naye kyemmanye essaawa yonna omukazi akyuka. Essaawa yonna mwana ayinza okujja Fort Road kubanga ekirala waabwe omwana oyo manyi ngeri gyali owe Fort lebadage Sheebah ate wakoze figa ennaku zino wakoze figa era bino ebyo boogera mwera figa era Sheebah mwera yayongeramu nabo bongeremu era badage topindika naye era maama kati ennaku zino nkwetaagamuko omwana akoze figa ayina hips zikomeeri yenna omutunda bwoti ashanana munnange weebale ennange era omusajja oyo omusajja yeebale kulabirira bannange you are somebody of somebody ng'ogende Fort tumanyi nti yejjudde ebikyala ebiyirira onaddamu ojjula ekinjagaza abantu be Fort era abakyala be Fort be bakyala bokka batalumya basajja agamba ayi bwojo wagamba tebe ate abakyala be Fort takuwanvuya mbukamala okwerowooza nedda ye kulumugambirawo ate baba n'ekisa ate bane bo osanze bano baneekolera jange n'osangamu omukyala omutoolo tolimba ku bakyala be Fort akusalirako
akusalira nako naye bana abakyala abaganda babeera bazibu akukuba ne kalifomu era bananga abakyala be Portulo mbagala nnyo bakyala be Portulo nzija ba Kiki ba Dieri mbara muyisize nnyo muri omuta empako yange empako ya arari no muji wa arari ngenda okuja ne stamina arari ne tago mutu ayimba arari Kiki arari wewe bananga Kiki era katoda wange yambala era ngenda kubambalira eno program bagita yambala buli bo yambala oba otasizo obulamu buli bo yambala oba owebirivingiramu naye oba toyambadde otandika okulowooza buno obuyimba twala omudu wagende kati twala omudu wagende birebe tunulira okulowooza obuyimba obwo ng'okyali mulamu awo n'otandika okukogga emba ne zikuyitamu naye buli bw'obeera ng'oyambadde obeera seefu temuwoomerwa nnyo woomerako ekitono ekiwoomereze kizaala enkenku Golola mu luno olugendo oyagala gavumenti ekuyamba ekyaggwe ng'omuntu mu luno olugendo nze kye mbadde nsaba gavumenti mbadde nsaba etuteekeko essente gavumenti ebiseera ebisinga zino zitera kubeera campaign zaabwe era gavumenti tugirabye nnyo ng'ekubiriza abantu embeera zino naye ffe kyetusaba nti gavumenti etuyambeko okutufacilitatingayo tusobole okutambuza campaign eno eri abantu baffe nze campaign eno njagala nnyo kubanga abantu bempitamu bawagizi bange buli bwenfiirwa omuwagizi omu kikinzize emabega nganza omuntu so nebaza nnyo abakkiriza okutambula naffe nsaba his excellent Yoweri Kaguta Museveni atuwe ku support nsaba prime minister mama Robira Nabbanja atuwe ku support nsaba Muula nsaba nsaba Muula speaker wa parliament atuweeko ku support era nsaba n'ababaka bonna kubanga bannanga ababaka mutusteeke mu ku support tusobole okubeera nga tutambuza campaign eno bwe tunamu munatuwa ssente tujja kuba ate nga tetusolooza ssente kubanga abantu balina okusoloozayo ku ssente balina okutuwaayo ka ssente abaana basobole okunywa obuugi naffe eno program esobole okubeera ng'etambula bulungi nnyo so nkubiriza his excellency and the entire country to support us to believe in us that we can make an impact nga tujjukiza abantu bakujjukiza Lulio limba lwa sembo yimbiramu lwali lipaze lwenkudi no tukakasanga ogenda okuba engeri gyoyingidde mu oluyimba ne bakkuba ogenda yingira mu limba kirolo otegese kakati nze ngenda kuyingira mu freestyle ngenda kuyingira mu freestyle ekira manyika kati nange kati nine nyimba lulina yingiranga ku abayimbi bajjanga bayimba naye kati nze nja kujjanga ngenda kujja nkutte mic nga abantu mbakuba omuziki ngenda kwereeta teri kumbeera maaso saagala kumbeera maaso kati ngenda kwereeta ngenda kujja nina obupera kati nina obuyimba obupya obwa saba kati ndi saba Mary Bata yayagala mutunuze mu saba Sheebah yadduka saba abaana Bata saba nesema atakimanyi ndina saba mandoga yawulira saba akiki wula saba nze saba nkubisa saba abakyala bantyako saba bwena mulaba ya saba ebadage atete bubba akayimba kagemu abayimbi akakayimba ka mulwanyi so ebintu ebyo byonna tugenda kubeera nabyo mujje tunyumirwe fight ensembeyo kyaliwo bamukuba tumusubira okubanga agenda okujja okuyigira ko Shakibu oyo Shakibu yangamba mbu nawulira nti ayagala okuddamu limachi naye ekisooka bambi nebaza nnyo Shakibu nebaza nnyo ne Rickman bateekawo omutindiro ogw'ebikonde abalala baali balowooza nti ebikonde byakuzanyiikiriza ng'era balowooza nti corporate byakuwuundawuuna naye nebaza nnyo Shakibu yateekawo omutindiro munene nnyo nze ate ntya nnyo omuntu gwenkuba knockout n'akomawo kubanga abakomawo ali aggressive nnyo so nkimanyi nti Shakibu ali mu kukola era we kyamutuusaawo kyamutuusa kinene nnyo ate bambi nensanyuka nnyo nti Zali yajja napostinga n'agamba don't joke with my man if you want to know that he's tough just attack him when you see neva nani okwera ne munno ng'akuzaamu amaanyi kinyuma
nayeze wano tewali anzizaamu maanyi oli antunulako butuzi n'agenda neyebaka nentunulanga lumondo omulinyire mu mulyango naye mwana baamubudaabuda ti ali wano alyaka ice cream nagamba don't joke with my husband you dare attack him you know what he is bannange zali mwakube mwatere mbunu ne mufune obwogerero